The newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetaba mu misinde gya Ssaabasajja labayo Ssaabasajja Kabaka amagulu nnyondo Cuucu Beene agenze maaso n'okusimbula ate emisinde olunaku olwaleero ate Obuganda ne bubuna essanyu anti buli lwalabikako eri Obuganda kubeera munnange kujaguza nagenda maaso nakubeera nga ate tutenda oyo nno omutonza ggulu abamutuyambye n'amutuwa n'amubonesaako gye tulinga Abaganda. Ababaka bangi bagenze maaso n'okubaayo ate naddala opposition bigambo bingi bigenze maaso n'okubeera nga byogerwa byonna njagala genda maaso n'okubeera nga ate munywanyi mbikuwa. Mubaka Muwanga Kivumbi ono nga yakulira Buganda Caucus mu Parliament talutumidde mwana kwoteeka omubaka wa Kawempe North wa Kawempe amanyikiddwako obulungi nga Nalukola Elias Luyimbazi. Kakati nno musajja wattu amanyikiddwa nga Dr. Hilderman Kyalwaddaaki yamaze n'agenda maaso n'okwetonda. Yenzadde yakutuusako ensonga tuli wanera ku Beyond the Newsroom. Ensonga njagala nkwe ku video eno ogende maaso n'okulaba embeera nga bw'ebadde ate mu lubiri emengo Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nkusaba ekintu kimu kyokka video soko jimpere like bwojiwa like ojabo nkoze bulungi nnyo nyini ddala ate bwoba omaliriza gwatana subscribinga nkusaba munywanyi nga gwe munundi gwo ogusoose bambyo subscribinga ku mukutu guno osobola ofuna amawulire gonna nga bwe tugateekayo ku mukutu guno ate mu bujjuvu bwago. Kakati nzikiriza aho wennyini tutandikireko ko waneeno olabe embeera nga bwebadde mu lubiri emengo. Omanyi olunaku olw'eggulo Katikkiro Charles Peter Mayiga gwoteeka n'eyabadde omutegeesi w'omukolo guno yafuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti tebeetaaga byabufuzi kugenda maaso n'okubeera nga bikolebwa era ne bategeeza nti abalina eggaali zaabwe bagende maaso n'okubeera nga obaolyawo bazirekayo. Naye mu lunaku olwaleero mu kuwaniriza n'okwanjula ababaka abantu ababaddewo ndabye bannabyabufuzi bangi nga bagenda maaso n'okubaaniriza nga babarecognizinga. Kyendowooza nti mu buli mbeera yonna politics nno yafuuka baana baliwo tukyasobola kuwawula politics ku bintu birala newankubadde tuyinza ogamba nti not to politicize everything naye n'embeera ya bulijjo erimu politics era nga yakola ki nga yagenda maaso n'okubeera nga agiyingiramu. Ebigambo bino nzikiriza nkuwe video eno ogende maaso n'okubeera nga ate olaba ku mbeera nga bwetambudde n'ebigambo ebyo nga bwe byayogeddwa. So tusuubira nti ajja wano tajjaawo na byabufuzi bye kubanga dress code already bagibagambye. Kakati tojja na kipande kyo kya muntu yeesimbyewo oba asuubira okwesimbawo oba omukulembeze oba ekibiina kyo. Tojja na t-shirt ya kibiina kyo, tojja na t-shirt ya ddiini yo, tojja na t-shirt ya busamizeebo webanga gyeri. Jangu ne t-shirt eyo abategesi gye bakugambye nti gy'olina okujja nayo kubanga eyo yejja okulaga nti oli muwulize era ojjumbira enteekateeka eno era ekigendwa kya okudduka kuno okimanyi bulungi. Kati mu bulamu bw'ensi eno ebimu ku bintu oba oliawo by'otakolanga kwekera ku macho criticizinga omuntu olw'embeera omu
oba endala. Njagala tusooke tuwulirize ebigambo bya Nakanguubi Jennifer Foro Figure banywanye munzikiriza ate era tusobole okweyongerayo nga tubifunye ate tutandikire wano. Olwo no video etandise nkusaba mpere video eno like ate atana subscribing gwe mwanyinaze nkusaba subscribing ku mukutu guno osobola okubeera nga ate emboozi zefaananyiriza bwe ziti tozisubwa. Wuliriza. Ina leba senyonyi nga bazze okugula emijozi. Naye batunuulira nga baswadde bonna baswavu. Olw'okuba nti babadde bavoola Katikkiro Ssaabasajja Kabaka bamuvoola ate ensi nebalaga nti Ssaabasajja Kabaka lwazi. Otegedde nti buli muntu mumwetaaga. Mwalabye enswala gye mwasodde nga muli mu maaso ga Katikkiro. Era n'abalangira n'obalangira okubalaga nti yabalangira n'abagamba nti mwambala bukofiira ne munvuma. N'ekyo otamanyi jangu ombuuzi. Mwawulidde mutya? Munnanga akuma temuswala ate. Fulu Figure mu bigambo bya Katikkiro teyalina we yayogeredde oba we yayogerera ku Ssenyonyi nti bamuvuma. Wabula yayogera ku bantu abamuyisaamu eggaali nga bambadde obukofiira. N'agamba abaana abo mubagambe at least bwe wabaawo ensonga mujje twogere. Ogambe wano eno nno munnange Katikkiro wano ne wano wayogeddemu bubi naye akugambe nti wanfunye bubi wabula wano nabadde ntegeeza bwenti ne bwenti. Okyogamba nti abaana ba Nuupu bavuma Katikkiro bamuyisaamu eggaali. Omuganda ali entitled okumanya buli ekikwata ku Bwakabaka. Okumanya ekikwata ku Buganda oyina kubibuuza Katikkiro ye Kabaka ow'ebweru. Era buli nsonga yonna gye twetaaga okumanya eri Kabaka bwaffe butya bwali na mbeera ki na kintu kyonna kye twagala okumanya nti waliwo ebyapa bya Buganda ebyabuze ali entitled okubeera accountable ku byo ye Katikkiro yavaayo n'atulungamya aga kino n'ekino kiri bwe kiti era ne bene ati obubaka buno ne buno. So kaakati njagala ebigambo bino oba oliawo bikwotinga bulungi. Omuswala naye ekyo kibeere kyakuyiga nti ensi odduka naye bodduka toyitawo okoma. Mwana Kabaka bwa Buganda ne mbanja Kabaka bamutwale bajjanja bamutwala bajjanjabibwe. Amulinga bagamba nti mujjanja Kabaka. Amulinga bagamba nti musemba y'okutegeera. Amulinga bagamba nti mwagala Kabaka okusinga abantu abalala bonna. Kabaka batwale bakujjanja bali mutandika okumubanja akomewo. Nga muteekawo diversion buli kaseera mmwe. Era nga mwambadde obukofiira ne Katikkiro akinogaanyiza watu. Timbalaba ku mitimbagano nga mwambadde obukofiira obufu nga munvuma. Ne mudda ku Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ne mumuvuma. Ne mudda ku Maama Nabagera ne mumuvuma. Ne mudda ku mwana wa Ssaabasajja Kabaka Sangarambogo ne mumuvuma. Nga mwenna bamuvuma abantu be bamu. Kati mwakedde ku makya nga kibakakatako mwine mu face nga mu face. Ensonyi ne zibambala obuswavu amansonyi. Mukitegedde nti buli muntu mumwetaaga. So nno okweyisa obulungi kya buntu era kya butegeevu okumanyawo okumana biki byoyogedde n'otasukka. Awo wennyini Jennifer bw'ogamba nti abanuupu babanja Kabaka, Abaganda tulina enjogera egamba nti wendigwa w'oligwa. Ayi bene wendigwa w'oligwa. Ekitegeeza nti ekintu kyonna okutuuka ku Ssaabasajja kisooka kutuuka ku nze ng'Omuganda. Ekitegeeza nti Omuganda ye bukuumi obusookerwako obwabeene. Omuntu yenna okuyimirira n'avaayo n'abanja Kabaka atwalibwa jjanjabe aba atuukiriza omutemwa gwe ng'Omuganda ogenda mu maaso n'okubeera nga atuukiriza obwo obuvunaanyizibwa bwe obw'okulaga nti kinkutteko ekikwata ku beene kiba kikutte ku nze ng'Omuganda. So kaakati nyinza n'okozesa ekigambo nti tolina moral authority egaana abantu bano kugenda mu maaso na kubanja kujjanjabwa kwa Kabaka oba okumusaba. Nga bayawulira eŋŋambo ezitambula mu bigambo nti kino n'ekino kiri bwe kiti. Wabula Katikkiro weeru kyaba alina okuvaayo okubuulira. Katikkiro kyaba alina okuvaayo buulira abantu. Kyalinga ekintu kimu ali mu mbeera ki afunye obujjanjabi nti ye agambye ejja kukomawo naye ali bulungi. That's it all.
kakati gwo okuyimirira n'ogamba nti mwaswadde nnyo kubanga bavumanga Kabaka full figure. Gwe tovumanga ku Katikkiro oyo Mayiga. Tunoonye vidiyo zo enkadde nti tomuvumangako you're the holy mother. Si bwe kiri. Anyway, full figure katumuleke ate tugende maaso n'okweyongerayo. Kati ye ate nno omusajja mukulu Dr. Hilderman ebintu byamutabuseeko dda. Wuliriza. A few moments later. Wakategeera musajja mukulu ono yagamba yakozesa statement nti bebazimba ekitebe kya NOP and they can account for it. Yes. So Honorable Dr. Hilderman obadde mukwano gwa Kyagulanyi okuva edda. Era ndowooza mu bantu abalina allegations zezannagula kaadi biki tolimu. Kuba bw'aba yakuwa kaadi yagikuwa akwesize ng'omuntu gw'amanyi. Kubanga ne kumbagayo abagole igwe bakuvugira mu motoka ya Bobi Wine. Era yali musaale nnyo ku mukolo gw'ogw'embaga. Ne mugattibwako. Kaakati essaawa y'olwaleero bw'ovaayo ng'oyogera ebigambo ebyefaananyirizaako bwe biti nga tukijje ku personal level kati tudde ku political wise side nti mwe mwazimba ekitebe ebyekitebe tebituyamba nga bannayuganda. Ekibuuzo kiri nti kiki kyokoledde abalonzi bo? Oyagala otutegeeza nti oli w'amaanyi nnyo okusinga Mary yakyambadde gwe wajjayo. Toli munene kusinga Mary gwe wajja mu kifo. Wakola statement noga tosola va mu katuli kimunno mpuuga nga nopu yegamba omusajja tumusensalinga yabba sente ebitaano tetukkiriziganya na buli yake gwe nowooza sola va mu katuli kimunnange omuganda munnange ekitegeeza nti gwe bwe baba bagoba government gye bagamba nti mwe gye mugamba banupu nti government eno gye tugoba eri corrupt government gye tugoba erina abantu abakozi ababye ensimbi y'omusolo abakoze embezzlement of government funds bonna abo abakoze ebintu bwe bityo kati bwavaayo olinga yali ebitaano ne bagamba nti ffe tumusensalinga ono tumugobye gwe n'ogamba nti nze njayimirira side naye ekitegeeza naawe oli mu lyake era ekitegeeza tolina na moral authority egamba bw'oba ogamba nti wazimba ekitebe abali kye bayimirirako b'opponent bo okukulwanyisa. Njagala ojjukire nti ekitebe ekyo wooyimiridde wogamba nti kyewazimba kiriko omusaayi gw'abaana abaafa nga ne famire zaabwe ne kaakano zikyakaaba. Famire ya Rita nawo Kenya basenteza n'abaana abalala Machete nga bakyali mu makomera. Dr. Hilderman mirundi emeka gye wakagenda mu makomera okulaba abaana abaliyo abasibe bamachete babobi nga n'abalala betugamba nti ba political prisoners mirundi emeka gy'ogenza okubalaba. Bobanga ogamba nti gwe wazimba ekitebe kati kwe muyimirira ne muveyo ne musinzira ne mujja munwanyise mu nvumi n'ebigambo ebirala ng'ebyo. Ekitebe tekirina kye kigenda kuyamba bannayuganda ng'embeera gye bayitamu tekyuse. Wabula kijja yamba nnyo bannayuganda kibeere ne impact singa ate mu abakulembeze ababa balondeddwa mubeera n'ensa ne mukola ebyo ebigatta ku bantu bammwe. Ono yennyini bino ebigambo bino bye yakozesa bibino wano njagala kuwa bigambo bya musajja mukulu ono. Soke tukomaawo ogwampuuga gwannema okusala kubanga nina interest sizooyina mu musango zikulemesezza okubeera ng'ogusalawo. Kaakati gwatayawula kibi abaganda bagamba nti n'owa ogumusalira n'oliwa buli kiki ekitegeeza nti ojja n'oyogera ekituufu mu public n'obagamba ekituufu omusajja wekuba kubba yabba naye wabula nze nsazeewo nzikiriza nti yabba omukono ngutaddeko naye muganda wange kino nekina kibi tekiddibwamu kukolebwa n'omuwabula kuba abaganda bw'ogamba nti mentawo mukulu wo abaganda bagamba ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina
nti ne gwozadde n'omuntu okuggwa asobola okuwabula ensonga ne zikyuka. Kaakati gwe already omaze okutulaga nti olina interest mu case. Omulamuzi yenna kasita amala okufuna interest mu musango guba gulina mugibwamu nga tasobola kugenda mu maaso nakola ruling eri balanced oba eri free and fair. Kaakati ssebo mukama wange ebigambo byo bino. Katoliki munnange Muganda mukama wange abadde ampalula modo wange wali ayagala nkwate kasomote nalina kusirika kyekitiibwa bakadde baffe kye baatuteekamu nti bw'olaba olwotomera wakiri okola ki osirikawo. Kyoyagala okututegeeza nti okusensaringa oba oteekako omukono ku mpugo gamba nti yali 5 wali olwo okoze empisa nnyo. Abakadde bo baakuyigiriza nga bagamba obulyake bulungi. Kituufu mukwano gw'omuterawo omugongo naye ku ki? Ne mukwano gwo gumusalire nga bw'osalira ow'oluganda lw'omusango n'omala n'oliwa buliye. Eyo ye yandibadde statements entuufu. Kyogamba osinga nambooze kubeera mukwano gwa mpuuga nga bwe baali ebbanga lye baamala oba osinga muwanga kivumbi. So bana bakulembeze most especially abalinga Hilary Kiyago ono amazima matuufu mwe bamugenda mu kulonda mubeetegereze nnyo. That's why ntera nnyo okugamba abantu nti bw'oba olonda omukulembeze singa nnyo fuba ku busobozi bw'omukulembeze oyo. Omukwano oguteeke ku mabbali. Ninayo ekyalo kimu eyo kyalonda chairman ne wabaawo yeesimbawo naye ne family teyamuwa kalulu yafuna kake yekka kubanga teyalina busobozi obwo bujja bakulemberanga bo. Naye gwe bw'otulaga nti Mukatuliki munnange simanyanga Muganda munnange kaakati why do you pressurize omunankola avuddeyo n'akola ekitagasa ne bakwata ekyuma ky'emmwanyi ne bakitwala eri embalala ne muvayo ne muba criticizinga ng'ogamba Museveni ebintu byonna bituttewuwe. Novayo n'ogamba nti Muhoozi ye CDF ate Museveni ebintu byonna bizza mu famire ye, minisita w'ebyenjigiriza ye mukyala we. Naye balinamu interest nga gwe bw'ogina mu mpuuga. If you can't censor someone because Mukatuliki munno Muganda munno kakati why do you blame oli aleese naye batribe ye bantu be kati naye tasobola bagambako nga bakola ensobi kati gwe lwaki ate oyagala oli omu blaming lwaki olaba ekigudde mu liiso lya neighbor nga gwe tosobola tunuulira kiri mu liiso lyo. Every leader is accountable ku buli kintu ekibaawo n'ekitambula mu maaso mu ggwanga kasita kibanga kiri mu layini gy'olimu. So kaakati awo musajja mukulu nange wayokyezza era okwokyako lwe lugendo oba oliawo olukusanyizaawo mu byobufuzi. Wuliriza ono nno yagamba nti at least baleete electoral reforms bamuyita mubaka Kakembo. Wuliriza ensi yonna abajega ne bakikwata sagamba abasajja bakuba balina n'envi nga oli ayasama mbuga yali 5 no sense 5 yali ana 5 yazijjawo ani yazimu mbweno naye batagi kale soko owulirize kano namwedde ku leediyo ng'agamba nti etteka ffe twagala nga baggyeewo President Museveni nga bamuggyeeko obuyinza obulonda Electoral Commission koze very good twagenda byogerako bwogezi ku leediyo Kyagulanyi nti etteka lyoyagala nti nga President Museveni si yalonda ba Electoral Commissioners no tuganda bugambe nti etteka nali designinze edda twalikwasizza Ssenyonyi alitebulinze baligobe nsikirize nti baligobye nitolireese oliri okayana oyagala n'emingi reforms ani agenda zikuleetera Museveni gw'osuubira zikuleetere oba mbawo abazikuleetera gw'otambudde olugendo ky'okuzireeta okisega no n'abasibe tubaagala tubabanje nze kyendiko gwe mulamwa tugenda mu kalulu bannayuganda ogenda bagamba kiti pya kikyoleese okomyewo batudde mbatukuba emiggo batutte batwala ekitali yakyo z'okuluddamu gw'ofuna ababaka abasinga obungi olidinge opposition gw'oli omusimbi gwo ekyo kyonoonya oba oyagala kujjako Museveni oba oyagala okujjako Museveni tulage nti oyagala kujjako Museveni otugambe nti minding reforms zonna zireese bakakembo baaziganye olwo nze nteke omukono bankube ku musalaba
lwaki waganye amending form za president ziyakutumye nze ndi MP we Kakembo president ampisa ankwase draft angambe Kakembo eno draft jenjagala ya amending forms gendo ogitebolinge ku prove parliament nga a private members bill kikirizibwa nange tazimpadde nebo putazirese senyonyi abakabebe yesiga bonna bali wano banyeko bonna batunula we bali bazake bonna balina equal rights nga mpuga zalina baze mpuga is just a member of parliament mpuga zalina rights ezireta bills nange Kakembo zenina nezake zalina yodda bonna atokiraba kati atali alete zekisinga kusesa kwagati mpuga yalia baranga mpuga yalia ngalise mingi forms zize mutemuzikiriza mu mugamba yalia mwabatali amulete ntufu bino bigambo byowuliriza njagala nkuwene bino owulire muntu kigwe tudilinga naye tukosomo kisaguno gwa mpuga gwalese nafo okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga natufuira ku kadondi kesinga netavira mwawe so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwensaba ya asatu ngate mulinde kisajja kikola ki ekijja bona amugoba Museveni ennyo n'omuyiribya analaba omutwala byo tukozesa omukisa guno mpuuga gwaleese tusobole oyingizaamu ebyaffe naffe omusajja abeeko kaatusuulira gwasuulidde 35 kaakati ono yabulaminga Kyagulanyi obutaleeta meaningful electoral reforms ng'agamba mpuuga zaleese baziyingizeemu basobole obasuulira y'akantu ye yennyini Kakembo do you really have moral authority eddamu okubuuza Kyagulanyi such kind of questions neddamu okubuuza nti abo bagamba mu mpuuga yali abikisenda yazijjawo okategeddaako you're contradicting yourself, then whom are you fooling and who is fooling who? Ani gwosiriwaza ate ani asiriwaza munne. So nga twolekera into 2026 bino ebintu njagala tubirabe. Kyagulanyi agamba tuli balabira ku bikolwa byabwe era kati tutandise okubalaba ne mulayini mwe bali. Ababaka abefaananyirizaako nga Kakembo abagamba nti twagala baleete enkyukakyuka mu mateeka ag'ebyokulonda. Well and good. Naye mpuuga bukyanga atandika electoral reforms zituuseewa era mu package gye yaleeta biki ebirimu. Yali luddawa mu Parliament nga egenda mu maaso n'okubeera nga bajjawo term limits ne age limit baaliwa. Saamulaba ku layini y'abeekalakaasa nti togikwatako gikwateko. Saamulaba ku layini y'abeekalakaasa OTT. Naye ate Bobi Wine ye yali leading line eyo. Kale ne twebuuzamu ababaka baffe nga Kakembo omulungi ennyo. Beyond the newsroom bampitadde ni wamanze kuweereza ate ku mukutuguno ogwa beyond the newsroom. Ababaka bammwe bano njagala mubase kuninga you know they have to be accountable ku bintu byonna ebiriwo ne bye bakoze. Bw'oba talina kyakoze genda mubagobe. Twetaaga ababaka aba representing abantu so saabatuusa ebyo ebyabwe. Nadde ntunuulira Honorable Namboze ng'agamba nti famire ya onokai bamuyitaani yagenda mu Piero yono omubaka nga Namboze agamba nti obuzibu Rwanga, is it Rwanga Jimmy? Yeah, something like that, Rwanga Jimmy. Ng'agamba nti omubaka oyo famire yaabwe ya muntu yagamba Namboze musajja affe mumulekere temumukuba nnyo olw'ensonga mu campaign yali asinzeeyo family ennyumba ya family. So mukusinga ennyumba nga bamubanja kwegende wamuhozi ne bamuwayo kasente asasule ebbanja eryo anunule ennyumba. So kwe kugenda kwenete muina mukuba nnyo. Namboze nagamba kyovolaba mu bintu ebibuuzibwa mu kuweebwa kadi bakubuuza ebyenfuna byo biyimiridde bitya kuba tebaagala kufuna bantu baddamu kwefaananyiriza bwe bati bagenda bewula amabanja ate gabasindiikiriza okulya n'abantu nga bakwata miliyoni 2 ne basooka babikuwa ebyemmotoka ne bakuweeza okwekubako enfuufugula masooti biki birala lwaki tosasulako amabanja ago g'oba olina. Abasajja mwewola amabanja ne gabayinza obunene kati watya nga oba tolidde nga toyiseemu oba ogenda kuzijjawa.
So ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo ababaka baffe nga tugenda mu kwetegekera 2026 tulina obassa ennyo ku nninga oba oliawo at least tulabe nga tubaako ebirungi bye tufuna ebitwala eggwanga lyattu mu maaso okusinga ate ogenda mu maaso n'okubeera nga tufuna ababaka ab'ekiboggwe nga bwe batuuka eyo batulyamu enkwe oba oliawo ababaka abanaagenda mu maaso n'okututuusaako obuweereza bwe twagala. Ffe nno bannayuganda tetufa ku birala, tetufa nnyo ku bibiina byabufuzi, ne tufa nnyo ate ku ebyo bye batukolera ne bigenda mu maaso n'okubeera nga bikyusa embeera zaffe. Kuba muntu bagira amateeka amalungi ebyenkulaakulana bigenda mu maaso n'okubeera nga bikolebwa ate ne bikolebwa ne bitambula n'ensi n'etambula bulungi. Bw'okulaakulana nga nange enkulaakulana kitegeeza nti tugenda funa obulamu obweyagaza n'ensi yaffe ebe ennungi eri emirembe egiriddako kuba bajjajjaffe be batutegekera eno naffe tulina otutegekera abazzukulu baffe ensi eyeyagaza gye banaasanga. Mubeere bulungi banywanyi, mbaagaliza bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.